Ate omukuumi wa kampuni ey'obwannannyini eya Arrows Security Company Amuggyiddeyo Emmundu akolanga Town Clerk wa Mukono Central Division n'amufulumya factory eya Serete Grains ng'enesangibwa Kigombya. Eno babadde bagenze kuwoza Musolo. Akolanga Town Clerk wa Mukono Central Division Abeka Wasajja asimatuse okukubibwa amasasi omukuumi w'ekitongole eky'obwannannyini ekya Arrows Security bw'amuggyiddeyo Emmundu n'agikookinga n'amufulumya kampuni nga ne nabugisi mufungize. Bibaddewo wakati wa ssaawa 4 n'ettaano ez'okumakya ku Serete Grains Company Limited ng'eneesangibwa mu Kigombya ku luguudo oluva e Kampala ng'odda ejjinja mu kibuga Mukono. Wasajja nga mu kiseera kino yatwala n'ensonga z'abakozi ng'alina akulira ebyokwerinda Mukono Central Division Tony Waman n'ab'ebyokwerinda bagenze ku kampuni eno okugiggalawo oluvannyuma lw'okugibanja omusolo okumala emyaka 4 nga tebagusasula. Emisolo egibanjibwa emisolo ogwa trading license, waliwo open finance, waliwo service tax, emisolo okuggibwa ku bakozi abakola ogwasikula omusolo ogw'omutwe naye ojja basulayo abakozi baffe obweru katugamba amateeka go bagasaalira busaalirira. Wadde nga abakuumi Wasajja bagenze nabo bagaliddwa wabweru wa kampani ku mulyango oguyingira, ye Wasajja ne Wamaani bakkiriziddwa okuyingira ne basooka beesogga akafuba akatutte ebbanga n'akola ku nsonga z'abakozi mu kampuni eno. Paul Luyombya n'omumyuka we Brenda Kukunda era nga boogedde ku nsonga ez'enjawulo omuli n'ekyokuba nti abakozi mu kampuni eno bwe bafuna obubenje tebaliyirirwa ng'amateeka we galagira. Bano we batuuse ku ky'okugalawo kampuni, olwo Luyombya ne Kukunda ne bakubira bakama baabwe essimu okwogereza ni Wasajja ne bagaana okutuuka ku nzikiriziganya. It shows that you're not going to pay including licenses. Sorry? Our records. That you're supposed to pay trading license for what? The law says you're supposed to pay trading licenses. Oluvudde wano Wasajja atandise okwogera n'abamawulire wabula omukuumi atategeerekese mannya olukitegedde kwe kujja n'amuyimiriza n'amusaba nfulume mangu. Olunaku lwaleero nga bino bigenda mu maaso, omukuumi anoonya Emmundu n'amulagira ne banne okufuluma nga bw'abawerekera ng'olulabye nga bamukwata ku kamera n'akookinga Emmundu okwagala okukuba amasasi era emisinde gyegyeyimiridde abantu bano. Olufulumye Wasajja alaze obutali bumativu olw'aba investor ekika kino abatayagala kusasula musolo. bo bagamba nti bo olw'okuba bo balina abanene bamanyi balowooza tebategeddwa okukola ki kusasula musolo naye nga ekyo ekintu si kituufu. Agamba nti bano wakubakuba mu mbuga abavunaane. Tugenda teekako siru yaffe naye bagimenya.